Executive Captions bakomezaawo Zubeda byantalo mu muzannyo namukwakula The Resettlement Battle wakati w'abaana Abannayuganda abaffe n'Omunigeria Ken Eric's Ugo. Zubeda njakukuba. Don't push me to the wall or you will see the other side. Zubeda tontakula. Mujje mwenna nga tuwagira abazannyi baffe Zubeda byantalo, Kaima Shafiq, Phoebe K, Stella Nante, Jaja Bruce, Sunny K, Faye Tusha, Stickman Musudan, Yasin Kasauli, Shanita Muwonge, Whitney Nancha, Sharon Nsimenta, Ibrahim Babadi, Mildred, Grace, Naluja Hanifa, ne Irene Mugabe. Ku Serena nga 18 November 2023 Victoria Hall okuyingira emitwalo 10 emmeeza milioni 3 emiryango giggulwawo ku ssaawa 4 ez'okumakya biwagiddwa UCC Codebase Entertainment Dembe Distributors Radio 4 UNCC NCF Mimi's Glamour Palace ECOP Enakazibwa Effects Design Sphere Rashida Veils and Makeup Spark TV Mwenya Dental Clinic Mengo Blood Bank UWEC Grow Project Sula Motors Randa Air. Mukono bava kunkola kawo makeup wa bei nno. Oyo la sida wa bei. Kati siba nkuteekeko kano. Sigenda siba nnyo. Teekawo waggulu. Oyagala kukola mama wo kye yakuwa kikankane. Kikankane. Nga tonnagula mmeeza. Poze mmeeza ya mmeka? Ya milioni 3. Ha. Zubeda milioni 3. Mbamba iseeko nnyo. Oba mpiseeko nnyo. Nedda mukwano kati gulayo ku tiketi kale. Tuzigabe. N'ekirala wosuzeewa. Man. Labayo. Buno obuntu. Esaati ye ngeri ku bukoko. Bweti bweri. Lwaki? Nzati gwe mulembe. Wabula oyambala obusaati. Oyina ogolanga. Naye ndi ntya ennaku zino. Munnago ofunye akabodde. Kuttemu. Era kati Jimwe esasudde. Naatera okuteeka mu lw'abagenda mu bashuga mami. Aha. Anti kasita otandika obunyama. Nze ekizibu kyenina Zubeda ondaba sifugika. Naida oyinamu ku mputtu. Naye anti ninamu ku busente bwange obusobola okumbeeza. Kati nze okuddaawo mu studensawo ntandika okuyitwa Zubeda nyambaza ku ngatto. Mami siba nesibye. Naye okusiba omukazi engatto it is romantic. Yeah, it is romantic obanga gentleman. Romance sigiina yesiriwaza bwetyo. Okusiba otosiba mukazi Zubeda byagala ebyo. Mbyagala. Nenyambala engatto omusajja n'agisiba obuguwa n'agisiba zipu. Sikisobola. Nzola n'okuŋŋantika kankwekwateko njiyingize sikyagala. Tulina jiini zino bw'oba ojambala olumu zakusika. Kati manjaga omusajja yaba agisika. Nze byonna mbirabanga jjoogo. Nedda nti kati gwe toli gentleman olina okuba akula ne jjajjaawo. Era nakula ne jjajjaawo. Awo wali obuzibu omukazi ogwe tusaasira kati. Omusajja akuziddwa jjajjaawe. Alla akuzukusa kyo n'obega emmere. Era nze ne benzirayo ku mwenda njirya. Ng'ani agibeze? Eba ekyayo kya? Lwakuba sirya mmere kiro. Sigirya kiro naye. Wagivaako. Okay, no kuva dda munaye kuva dda. Nga sirya mmere ya kiro omanyi lwaki? Anti mbeera mu bidongo. Kati ngenda okuddayo saa 8 9 10. Nga mundongo naddeyo buchikeni chips obwo buyitayito obwo. Ate ewaka olyayo ki? Ewaka ndyayo chai ku makya. Mubokeera nnyo munywa saame. Ayo mufuna. Ku mukazi wawe kakeera 10. Anti naye abeera afuluma. So kati ffenna tuba tulina gye tulaga. Abule emputtu yo tegenda soboka mu Uganda. Sajja ayina kati okunyumira Uganda ayina okuba nga ayinamu ku mpisa. Kuba kati baavu. Abasajja baavu. Abakazi ate mwe muyina ssente. Kala ffe tuyinamu ate kati twongeri Mukama gy'atatuteekako nti tulina olabirira. Amateeka gasukka. Era musigala muwoza kimu. Say a man is supposed to a man is supposed to provide. Yeah. Bwe oyagala nkuwa ekitiibwa olina okukolebwa abasajja. N'omutunuulira bw'oti era ogalengera bano bamunaku kaama.
nga naye ateesa era naye bannaago omukazi alina mu kasente abeera mulala Allah Zubeda olina n'essimu ziizo bbiri nina essimu buli single line saagala simu ng'egenda mu layini bbiri tusooke twogere show yaffe tulina show yaffe 18 wano wennyini ku Serena November Victoria Hall mitwalo 10 eyo weekend ng'erabika okuba nga omanyi weekend eyo we nina okukolera biri ebintu bintu ki naye kati bwe mbanga 17 nina chekecha 18 olina okujja ewange kati ebyo njagala otuule wenkulabira ebyo mbisazizaamu nze ngenda kuba nkuba nduulu buli lw'olinnya ku stage ate kati gwe kululojja kukola ne kano nti gwakuba oluseke ennyo njagala bakuyiseemu akataasa anti mbadde kati ate nze kyewandiinkoledde nze zino ze bakanyuka ku stage jukuba ozanya tosobola zironda ezo nze nkuŋŋaanya nenkuwanga show ewe ndi muzibu byonna bisooka ne biyimira nennonda sente jakukolera kano Zubeda kyekyo ekyo kyeki ensanyuka kunyenyeza ku bina oveewo ng'ebikazi ebize bigamamala bakikasuku nga ate kati kiri bulala ati olina ebirevu nze abakazi banti abamanyi otandise ofuna abakazi benna be baagala you're glowing olina ebirevu ofunye akanyama anaye oyambala obugoye bwebwe obumalayo omanyi omusajjaotandise bisweta panti ng'omuntu yenna atandise okubanga embeera tekyali yakkaka butandise onyuma olaba obadde obavuma luli ate luno nkyayagala December nenzigweremu wano wasimbe ne bwe bunajjawo bubiri bwokka oba obwa wansi oba obwa waggulu essaati nga nzijjako ate otya ate naaba nkyayambala sigala waggulu wenyeenya amabere ganaba ganywedde omanyi n'okutambula nga wenyeenya kiyinza obutanyuma twagala ng'oli faamu ani kati ngenda situlamu ne ku byuma ate otya ojja kogga kikabodde wano benti Shafika ali ati Shafiki gyali aggwawo yakomyewo aweddewo Egypt yakubye omwana ttu aggwawo lwabo bayika gye bamukoledde Egypt omusana gweri gwamwokyezza nga takyali akakopo kalambala kawunga anti kati bali bakutwala ne bagamba owaayi twasasudde ekitini tolya nnyo nagenzo tuna ku mwana neŋŋamba bannange kyokka mbwe ate era addayo eyaddayo mu oba January oba December ayi kaali ku pressure ayino kuba toyinza genda atuno okogerayo noddayo atuyambe tabombere Egypt fe tumukima Shafika awo tujja kukukima naye saba abantu balina ebizibu naye ate yonna mukubombera ng'obombera Egypt ekintu kye nakakasizza guno omwaka abula guno omwaka gwakubomba ddi guno omwaka gwo gulina entwala bw'obomba nze mba nina okukolera gundiyo anti eno Uganda oba okyetaaga waaka era kati ebiba bikomye sisobola nofuna yena omuntu asigala ng'akuwawaaka bwe mba naamalako n'ekyeyo olulinnya we papa bino mbireka wano oba ŋŋenda nabyo mu nnyumba yange n'otuulanga eyo wootuukira ku maca bookeera n'obasuulamu kalayivu YouTube esobola okuvugayoko emyezi egisooka ng'egi nga bw'oli alyako bw'oba ovuga ogenda ku mulimu baŋŋamba bunno eri ekola nnyo bw'oteekamu akawunti z'eri bw'oba ofuna kiralo owaayi awo simanyi naye ekisinga obukulu kiri kimu bw'ova wano n'ogenda eri era abantu bonna nze mbagamba kasita ova e Kampala ebintu by'e Kampala sooka obyesonyiwe ate eri yebeeka omanyi bw'oba omanyidde ekintu kizibu okumala gakivaamu omanyi Uganda eyina olugambo kuva Mande paka Mande ekituufu kati obeera eri ng'owulira bakoze kino nogaha kamalirize wano nkyogereko kati awo wava obuzibu ate otya kuba obudde bwogenda buzza ku nduulu z'e Kampala kati owuliriza Zubeda eggulo nakubidde nti tulina shootinga bwenjize be nti nayingidde eka ku 8 nate nakayingira enkuba n'etonya 12 nali kaliro oyingira ku makya nali kaliro nayingira saawa awo nakubira nowe nakubirira nali Jinja nakubira saawa emu nga nakatuuka ejjinja nalina ka appointment yezi
zonna tekuli kyalabika oyo ne mugamba bwewebaka tewadda producer namugamba nkubira nzuukuke ku ssaawa 6 tugende tusange Zubeda yatugambye ngandi awo ntudde neŋŋamba ate munnange nazuukuka ku 10 navaawo nti ankasukwana namisizzaamu amaaso naye nagenda nentuuka mala neŋŋamba owange si ka bukulu kanveewo naye kati olaba kyembadde kunyonnyola kati balamu eyo schedule awo wonna kati leero nkugambye nti benjize benti mbadde wakutuuka wano kunya ntuuse nnya kitundu nsoose kwebakamu ku ofiisi watuuse era ku makya ati nyingidde essaawa 8 enkuba netandika ate nga ku 10 nina okuzuukuka kati eri bwotuukayo omulamu ewa eri ku mulimu ŋŋamba bwova wano n'obomba bino ebizibu byona oba obibonye ate eri speedi kwe baddukira bino ebyaffe temanyi eno temanyi yaffe nganze wano badde nga tukola nnyo wano Zubeda tetulina kyetukola kati Zubeda obudde tulina bungi gwe sooka obaleebalemu kati kankuwe kino nkukubidde essimu wali nga nva ku monitor okola makeup n'okola makeup eddakiika ana eddakiika ana ebulaaya ogamanyi ngenda mu ddina anti eddakiika ana ogamanyi bw'oba olinayo banna abali ebweru babuuzi 40 minutes obeera ossa essaawa nnamba eri basasula pa hour nti $2 buli ssaawa kati bebakako ddi kati ne waliwo abakola ng'atandika ku 12 bayingira 7 etyawa ziweddeyo n'akwata ate omulimu omulala n'agukanyuka ku ssaawa nga 2 n'aguvaako ate n'akwata omulala eka n'ayingira ku ssaawa 8 ate ku 12 n'afuluma naye bayika batuuka ne bakimanyiira batuuka ne bakimanyiira anti bagamba akajja obunaku kemanya ate oba olina n'ebigendererwa kati kyekiri abasinga kye batugamba nti omuntu avudde wano bw'omulaata vaava ku zirayivu talina mirimu aba talina kufuna mirimu oba nga gwaweddewo nga talina byakkola kyava aba ku live baba ku luseke baba batambuza nseke eriyo banaabo otuka eri tokyayinza kukuba luseke nakyo kisoboka babula nga gwe ekyakutukako e South Africa ne babula owayi waliwo abaabula nga bankakasizza nti olina okubalaba era nze natandika nti benva e Kampala nina ovaawo nga at least ninamu $1,000 kyonna ekijja ne kijja bakikola anti kati nedda sikubeera busy ekisooka kati oli abeera America n'akukakasa nti Kasuku Zubeda w'otonyera kati gweomuwala bayinza obutakuyisa bubi kuba bayinza okukwagalako wano kati abeera ino olabika kati bweŋŋaana mbasisusesulanja bakufulumya naye oke Katonda alina ekintu kye yakola Zubeda tulaba ne bwoba mukodo otya kasita ogwe bweru ofuna ekisa anti otuuka nga buli kimu kipya olaba kipya embeera nga ndala nogamba ekituufu experience keno n'okulowooza Kampala gw'olese n'ogamba dde olambadde njoga bakasuku naye omusajja bwanfulumya ne bwenzira ku kisaawe simanyiiwo tuli America naye fe abasajja kati oli ajja n'agamba nti bukasito tojja mu America buli kimu kindekere nga ye omutwe gwe gumuweereza nti tolituuka America aba ali awo nga wange gobo nkima nsimbula enkya n'akugamba kyekyo kyennyini otuuka ku mmeka kati oli ate bakuyamba n'atajjaako ssimu ayinza ogijjako okuguba mutima kinga ate ng'otuuse ku kisaawe abadde atya ono nenkola ntya gye simanyi kati nno lwojja otegeera kyenkunyumiza kati gwe tofaayo linda komenti zigenda kujja ojja zisomamu olaba banaakugamba nti nze bandeka ku kisaawe nze nina first hand information nina kazini wange yava wano nga maama ye nga ankowe yamututte ankowe n'amukubira n'amugamba nti kuba ye yabagambirawo nti omwana abeeremuko n'ebitaano oba 10 ankowe n'amugamba nti otuuse nti ntuuse fuluma wabweru funa kaabu kuki njigambe ki bwe yatuuka n'afuna kaabu n'agamba ankowe kati kaabu njigambe ki n'amugamba kati otuuse mu America kasita ofulumya ekisaawe tandika obulamu kaabu njigambe nzirawa ate yagirinnya oli ye yazungira ku kisaawe okumuga nti funa kaabu yali ayagala kakasa nti afulumya ekisaawe kuba sewo Zubeda nakitegeeza nti bw'ova wano olwokuba otuuse ogenda yingira
How to go to immigration? So what's your name? Shami Mayanja. Shami Mayanja, what are you here to do? Gondi, performance. Working permit. Nabakugamba ddayo. Ate otya? Ate Gondi sibe byamudisaayo. Yali nantume ne bamaliya ki? Mbani nagamba. Reason ye mutwala. Tebaji mugamba. Agenze kukyala. I've come to visit my friend. Choka ye bamubuuza I've come to perform. I'm a celebrity. I'm a celebrity in Uganda. You don't know me, I'm a singer. Ne bamugamba do. Okategede. Obulubi bw'ekintu ekyo tebutenda okuzza abantu bagamba era Mariachi yayingira bakubuuza America yabadde etya nga wakoma wali nagondi bamukomyawo korema era ebyo byakwewunza Rema n'amakola yagamba era ki ebyo oba era naye yagamba perform story yaliwo sikyagijjukira bulungi njajji naye emyaka ye gyaggwako kati ate boddayo era bakuteekako emyaka todda buzzi kati oli okukubira abeera akakasa okumugamba nti funa kaabu yali ayagala akakasa nti afulumye ekisaawe amanye nti akiwedde kati n'amanya nti ono atonye mu Amerika n'amugamba welcome to America tandika obulamu teyamunoonya nako yadduga nti kamujje wano muliise ennaku 2 yaŋŋamba anko we yamulaba kazini wange yaŋŋamba nti anko namulaba oluvannyuma lw'emyezi 7 nali ndi awo lumu nankubira oli otya WhatsApp ye Uganda kuba yali yagirekako namugamba oli otya Amerika ekuyisa etya biki namugamba nayitamu embeera yatereera biki kati obeera wa kwe kugenda n'alaba ku anko n'agendayo nagenda n'alaba ku anko kwe kumunyonnyola nti nkubuulira amazima embeera teyali nnungi naye nga ozze kati Amerika okitegedde so tobeera wano Zubeda nekitegeeza obulamu tebugaana bw'omala oyingira obulamu tebugaana bw'oba omutetenkanya nti kati bali bakugamba abantu bonna bali mu Europe eyo n'Amerika nti bw'ova wano nga gwe Zubeda oba nga gwe Kasuku teri akumanyi naye famire yammwe mubadde mulinamu akasente ebyo olulinnya wali ku kisaawe n'olaba kasita osiibula Uganda booti w'obireka bw'oyingira Amerika oli mupya teri akumanyi teri ayagala kumanya bangamba mbuno ebyo kati walaba wano mboli Kasuku n'otuuka eri mbu n'otandika okulowooza mbu bakutunako bye bakuyitako buli omu aba bize ali bize abala saawa ye bino ya social media ebikyusekyuseemu oli ayinza okukwatako gye bali Abannayuganda kasita olaba community z'Abannayuganda ezisinga bwe ziri waba wakuyambako n'akuyamba n'ofuna ku mulimu n'akuwaayo ku mmere bakuliisayo omwezi nga gumu 2 naye ndowooza olina kwekumisa mpisa n'emboozi emboozi ki nina kuba nga ndi munyumya kati gwe Tamimu bw'ogweri bw'ofunayo omukazi akusuza simuganya kwebowa omunyumiza emboozi kino kiri n'abeera happy buli lwabeera happy nina akalimu ke nakufunidde genda okole wali kati eyo bibaawo bagamba mwezi ensi ebintu ebitabula byakulya bibaawo mu fridge kuba bagula bya mwezi kati gwo sibi ebyeno omuntu n'atuuka n'olusooka ogenda omugulira ekyokulya ogende mu katale omugulire ate omugaye erinda mukko kabasiike wali Rolex ne mu Uganda waki tetulina muze gubeera na byakulya naye ate munnango anti bye byaffe ebibeerawo nga biri fresh byangu byakugenda eriggula abantu tebaabimanyiira twamanya nti omugenyi bajja nina okugenda ku dduuka mugulire akagaati nanti n'ekyo bwe kibeera nkasalemu muteremu bulubandi Zubeda wali oguzeeko ebintu bingi n'ogula birayibena byali nobiteeka mu fridge otulo tujja buli nyinza n'okubayita mwenna mukyale nga nyala tubirwanisa mujje banaye muliwa kati obaabo bakikola batya munnaye okimanyi bagula emmere ne bagibalirira nayo ng'erina budget kikulu babaika balina accountability naye kati ffe Uganda katumanyi nti buli kintu kyakyeyonoonere kale ate waliwo abagabana ennyumba nga musulamu abantu 3 nga tugisasula ffenna eddiiro lyeribagatta oli kisenge kye ono kisenge kye n'oli kikye kati ne fridge ne mugikutula ebyawaggulu bya Zubeda bya Roni bino bya Kasuku tokwata ku kintu kitali kiki ate byange webiggwanga goyina ye discipline bali gye bayina nekimanyi wogende eyo oyiga empisa empitirivu era waliyo byekaba abaana abo abava eyo Bungereza Amerika baba batwewuunya kati bajja oyogera nagane Kasuku you're loud
ngawulira mboyogedde kati nzate gwe balikodingira waggulu nyabo kati oli oba wakatuuka n'ogamba banaye mulimu nagamba but teyategedde you're loud noga esole you're loud but I like you but you're loud bimanyira wetaaga genda mu Europe otumanya abasajja bayo tebamanyi ttuma beefumbira booza bamanyi okulongosa ennyumba bamanyi okusiba abaana pampa bayimanyi kwegamba emirimu gyabwe osobolayo mukwano osobolayo jukira kati wano oba wakagenda nga mami eyakuyise yakusuza mami emisana agenda kukola ate gwe wooli ng'olina ofumbira mami osiimule enju oyoze andizi gwe ogolole ate abasajja bo tebamenyeka bizijogeza jjajja affe nga tuli awo senior 1 senior 2 senior 3 senior 4 agamba saaniika emmere tomanyi obulamu gye buli kusuula kituufu maama wange n'amugamba twala eri obulamu buli musuula w'omwana kubuulira nkirowoozezaamu obulamu bukusuula Amerika newesanga olina okuba ejjiko y'omuceere ate munaye bagikola tebeefiirayo like tebakiraba nti nno kyamaanyi nnyo naye kati ate ekiyigiriza omusajja obuteeguya sikyagala ate era nakyo anti wano naye eri osigala weeguya omanya nti kiri nnomo anti eri ebintu byawe biri nnomo eri otuuka nga Zubeda okola nange nkola tweyagala naye nga wambuulira mazima nti nfuna miliyoni 8 nze ne nkubulira nti nfuna 12 ne tuba ne joint account sente bezijja tuzijjako ziri ne tuteeka kuno ne tujja neno tozibalirira mukuba budget wamu nati bills tusasula babiri nze naawe mukuba budget ya wamu owulira mukuba budget ne tugamba nti nze ngenda rent leetako zino nange zino shopping bino bye twetaaga omwezi guno bya mmeka bya miliyoni 1 leetako 4 nze ndeete 6 omusajja goleete 6 okusinziira kuba mukkaanyiza naye nga kirungi era omusajja era aleete nnyingi ne mukutulakutula ezisigalawo ne zigenda ku saving ne muba nga bamusasula mortgage ng'eyo biki owulira amazima gali ku basajja b'e Bulaaya kikole wano gwe Kasuku bakugambe bamanye sente zo oyinza okugamba omukazi anjoga nekirungi nze njagala katujja amateeka getu galeeteko wano towulidde akajanja ko kobadde otandise mbu sente nga nze nzibalirira kati gwe tosobola Bulaaya ono kati gwe kyalini terigenda Bulaaya ngendagenda owulidde akajanja kabakazi abaganda nga nze nzikutulakutula ozikutulakutula otya keeka akajanja ketwogerako anti omukazi ntegeera nnyo embalirira ndowooza okirabye kati gwe Bulaaya tosobolayo nsobolayo lwansonga omusajja leeta bagenze kuvuugisa kulekawo leeta 10 ndeeta 8 ntuule embalirire sente ezisigaddewo era nkugambe tujja zikola mubikola wamu lwakuba ekyenjawulo ekiriwo nti kati eri oyogera omusajja janagamba I think I'll do like 4 haircuts this month ezo sente nzibala nogamba ojagenda mu spa ebyangani abisasulira ati kuzino sente kuzangeera tutoolako zino ezaawamu 18 because we are partners nedda kati ate awo nze wali obuzibu kuba mbanja gali ne 10 bwolireeta bisooke tulitemeeteme nga bw'omanyi nti omusajja ye provider osooka ontemereko eky'enviiri zange kati kitegeeza abakazi b'e Bulaaya tebalina kameeza ate bakayina tolaba nti no bafiirwa bingi nooza owulira njeera kigamba kunnemesa e Bulaaya ate kati awo kameeza kuba bw'oba ogenze basekama tebabagenze kuvungisa bwe bati bebakulya bebakulekawo bamuvawala bebakulya bebakulekawo bagirubati bebakulya bebakulekawo mukwano ndi mugezi nnyo entematema y'akameeza amanja ate eri semulaba kati eyo byoyogera asigale Uganda ompeereze butereevu kati awo beera ogenda sigala kubanga kati Uganda mankuwa bajeti yange yonna goyina ogisasula naye nti omanyi abantu abali ebweru kati kye basinza okukola kababeere bakazi kabe basajja famire bazitwala atwala kibaana be n'omukazi waako anti era bwe ntuukayo eri nsooka ne nkunyonya gamba olaba hani ekiri eno ndaba abakazi bajoganya abasajja kyesandyagadde ekkola bw'okola 10 eryo limpe nditemeeteme nemefuna muli mutima bweyunga ku bajoozi kati ebyo byonna obinyumya olaba gwe obinyumiza wano kasita otachinga down wali enneeyisa abantu gye beeyisaamu abasajja balina empisa tebalinga bammwe wano abasajja beyo balina empisa they are disciplined tebalinga mmwe ndowooza okiwulidde
bali disciplined omusajja ajja kumanya nti omukazi yagenze kola musange w'emmere naye wano ova ku mulimu ng'okimanyi njayuya dumu bwe mba sigenze na Rolex era ekakati olina okuddayoko ne Rolex tolaba lwaki sifuna ddala muva Bulaaya nemmanya nti ajja kwoza ate nno bamuva Bulaaya sabo be batonya wano bajooga bannange ate baba tebafugika ate wano baba tebagambibwako anti abazzeeka mu mateeka watuuka wano aba musajja sabo mbwaba tafugika mbusebo ne wajja ne mukazi we nga batuuse wano ate addamu kati afuuka musajja muganda omukazi n'akola biri musebo aba tagambwa bw'aba muganda naye omukazi bw'aba muzungu anyway ate bw'aba muzungu beeyo banguwa kuba mulaga you see this how they serve me meal biki namugamba yiga okuwaata n'awaatisa omuzungu n'amuliisa amasaala neba naye waki simu yange eddo evugira waggulu anti bukwata iPhone naye temuzimanyi kyova nze sigikwata sikitegeera iPhone eno ng'ekaddiye mangu olina iPhone 2 ninemu nina 2 Kasuku Uganda ekunyumidde eri ekola sente wagula ekola sente yekwata tayinaamu simu temuli simu kaadi ekwata bino kati eno gyenkwata eno 14 Pro 1 terabyte ate eri 13 Pro Max obulayo ki 1 terabyte era 15 naye 15 nagoba ngambye tekola bulungi andi kati nze Android nina system kati kyenkola kati ate sigenda kugula 15 nja kugula 18 oba 17 obuukabuukawo omwaka upgrade tezibeera ogenda kugyegulira ogenda gikuba luseke nze mbyegulira bino ebintu tokyayagala kukumanyiira abantu balina ssente gwamayo kati eno essimu yali ya $5,500,000 tewaliiwo baziina omuntu ayagala kweza $100 alowooza okoze kyamaanyi bano abagaga baffe abawano tobalaba omusanga n'akuwa $20 n'alowooza akoze nnyo nakubira n'enkya jangu tukole n'enkya jangu ku $20 galiwera ndingula essimu eyawamu nendo bano essimu anaye kansooka enkwata ono nga tukola I'm at the bench here where we shot from ebintu byammwe ebyokuba nga tukola namukwatakwata amasimu sijja kubyagala gwolagirira bukwano bwaba tategeera Serena ono najja bishop ono bishop ati oyogera mangu nga akankwate ku bishop naye kati gogaye bugambi kankwate ono katulaba omuntu waba tayi nkasata biwulidde so bannange obwo bwe bulamu bwebweru Zubeda bannange bambi njagala nnyo abantu b'e Bulaaya by the way bw'oba okyali Kampala eno bakulabirira ne bw'otuuka eri bakulabirira naye bakulabirirako kitini bagamba ensi girumbe mangu naawe kasitozze kasitogguse tandikira we tuli tandika naye batuufu ekyo nange tebayinza kukujinya batyo ate be baba bakuzaala mukama kasita aba akusaasidde naawe n'ogendayo naawe erabako kuzoba ddoli ez'obwerere bwe zimenya bwe zikutula welcome to yet another edition of Kasuku Live. Tuyina omuzannyo gwaffe namukwakula wayongerako akoluzungu the resentment Uncle Johnny yaguli mupozi Uncle Johnny production nayogera naye nangamba naye Zubeda ngadduse nnyo atugambye mbufese bw'abaali mu theatre twali tukola tutya baali batandika kati babongoota basumagira Uncle Johnny basumagira kati olaba wentwale essaawa omukaaga nga nkyatunawe nti Uncle Johnny kunnyaba atandise osumagira gabikooyi Uncle Johnny tuba naye mu ndongo atandise osumagira ate awo kati amuba naye mu ndongo ng'alinawo kaguuni kawala gisekyo kaba kamuyambako naye kati eno nga tutandise okukola Uncle Johnny takyalina budde busobola kudayirekitinga mwana essaawa 5 nga tokwata ng'akyakuliko aba yakugobye dda naye kati nze nkyabulina obuwa genda naawe genda tubitegeera babireeta wano eno mumuyita kaliyoki naye sega wamanyirira ku seeti ye mutuufu bw'oba toli mugumu okuvaawoka ati kati bw'ogende wa sega wanoovaayo nga toyize theatre boto bw'olifa kuba yaba directinga abasomesa akudirectinga akusomesa ate ku kibuli bw'oba n'entondo tokolera John bw'oba n'entondo tokola ya John Segawa ayiza okugamba ekintu n'onyiiga nagamba oba onyiiganyiiga obadde opaaki
n'ogamba twagiddwa omusajja n'ebizibu bye byonna kati ffe abamumanyira kyovola buli watuyita tusigala tugenda tukola waliwo lwakugoba ebyadda noga taliddamu kumpita Anko John agoba nze bintu gyakango basibala angoba bwanzija mu group wagidiriting alagijjawo ngenda okanga ndi mumpya nga toli mu group so yakuyita namukwakula 18 November tugenda beera wano ku Kampala Serena Hotel ekituka tukikwasaganya kati emboozi ebadde yaba muva Bulaaya nina emboozi yange gye njagala okubuuzaako leero emboozi ya leero ninage gyenete wenna osembedde booti naye agenda okulabisa ewa Kyabazinga bannaye kyekwagalako olina lw'oyambala naddala ezo zi red carpet kati era nategese dda nategese dda nteekamu enkono yange nentambula nno bwemba ku red carpet ngikyusa babo bino bye Uncle John yange nentambulako nga tomantaala wemba mmanyi nti wano wendaga waliwo future entambula ekyuka naawe wetega nyabo ate mzati nze ndi mukubi wa luseke kati future namwe mukubira ddala enseke batabusa atekako kamera nakuya ddala oluseke mu kamera wakati ate kati sebe ebintu by'enseke biraba Shamimu seba abantu bakyayina bayigiriza go president buli muntu agamba kakazi ndikuba ne sinatuuka nkasi basooka ne banfitirina ne bannangira Kasuku oli mukubi wa luseke biti mboli akusabiriza ne mu America ne UK olaba oluseke luli e Dubai layira wala bekuba bennyini obafa bennyini muli enseke zatambudde wano buli wamu oluseke kati muneyo bintu twali tulowooza bwekaza naye Uganda ekutwala n'otuukanga bonna ogattagattamu embeera n'ogamba ono besitaamu weruliri mankabuula sijja kumalako omuntu gwanga akuyitako bw'ati agende noganda edda omusajja ankoleka ampeeyo kyampadde naye nze bino ebya Kyabazinga waliwo eyankubye bagambye omusajja ampe media pass nze ne sente ne bazimpa ezigenda okukavaringa waliwo omulangira w'obusoga bamwita Gabula musajja munene bw'ati muganda w'oyo gondi naŋŋamba yampeereza miliyoni naŋŋamba eyo yaddatawo kankubire ono bakuwe media pass ojja okavaringa omuki ensi yonna erabe dina yaffe eya Kyabazinga kuba Kyabazinga agenda beerawo ne guno gwaka kamala okuddamu mukubira wano nga owulire mugambe nti paasi sinnafuna wadde n'emu naye nga zo sente nazifunye sandyagadde ziriira bwereeti sente zo naziridde dda waziridde sente zo nga zangu oba toyagala abaana baayonoona obugaali badde bansaba bugaali bupya nenzika wali wansi nengula obugaali bubiri kuva lockdown bwe yajja gaali baabuwanika ne maama era tebwagenze mu kakadde kaweddewo mpiseewo kadi Zubeda yagalaga nti nnimba mpuliramu nga gwalimbye oba noono yanvuddeko sente yandese nzirye alayika kati alina ate Kasuku oba ŋŋamba kiba esimu bw'eba evuga abantu boogera ebigambo bingi ono Gabula anjagala nnyo ye Gabula Richard anjagala nnyo tasobola byogera buli we musanga aba n'akakadde kange buli we musanga era yakampeereza kati godo sekero wa upgrading alayika okuba ali mu Busoga Land Board nga tafiirayo ddala naye nze munnaye kati nagambye oli eyaganidde paasi aziganire yamanyi ate manyi yangambye waliwo agenda okukubira akuwe paasi tebanazimpa paka kati nze atali musoga towulira muli nnaku kakadde k'abandi ennaku enkwate tya kenafunye dda nze mutabani wa Namukasa kenafunye nenkozesa n'okozesa siyina kinnuma beba n'amanya ate nze siri musoga kati obadde ogenda kuba live ati nga ngenda teekayo ddina ensi yonna ebalabye nedda kati olina omusindikira message omugabi mukulu sijja mukubidde takutte kati ankubire batankubire era sijja genda nze sikyajoogebwa bwe ntyo kasa sente nazifunye yeyo nembeera eri awo Executive Captions bakomezaawo Zubeda Byantalo mu muzannyo Namukwakula The Resentment battle wakati w'abaana Abannayuganda abaffe n'Omunigeria Ken Eric's Ugo Zubeda njakukuba. Don't push me to the wall or you will see the others. Zubeda tontakula. mujje mwenna nga tuwagira abazannyi baffe Zubeda Byantalo, Kaima Shafik, Phoebe K, Stella Nante, Jaja Bruce, Sunny K, Faye Tusha, Stickman Musudan, Yasin Kasauli,
Shanita Muwonge, Whitney Nancha, Sharon Nsimenta, Ibrahim Babadi, Mildred, Grace, Naluja Hanifa, ne Irene Mugabe ku Serena nga 18 November 2023 Victoria Hall okuyingira emitwalo 10 emmeeza milioni 3 emiryango giggulwawo ku ssaawa 4 ez'okumakya biwagiddwa UCC Codebase Entertainment Dembe Distributors Radio 4 UNCC NCF Mimi's Glamour Palace ECOP Enakazibwa Effects Design Sphere Rashida Veils and Makeup Spark TV Mwenya Dental Clinic Mengo Blood Bank UWEC Grow Project Sula Motors Randa Air